Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire ebibala ebirimu vitamin C. Tugenda kutunuulira ebibala 10 ng'ebibala ebyo birimu vitamin C. Mujja kujjukira nti vitamin eyo eyamba nnyo emibiri gyaffe nnyo n'amaanyi. Kyemuba mulaba nga bwe twafuna ssenyiga oyo yali ow'amaanyi baatukubirizanga nnyo okulya ebyo ebibala ebirimu vitamin C. Kati n'olwekyo njagadde mbeere nga mbabuulira ebibala ebyo we babiyita ne bifaanana mubeere nga mubiraba ebirimu vitamin C. Tugenda kutunuulira ebibala 10 ng'ekibala ekisooka amapeera. Amapeera ago malungi nnyo galimu vitamin C. Osobola okubeera ng'ogameketa mumekesi oba osobola okugakuba mu bulungi nnyo juice oyo n'obeera ng'omunywa, naye kijja kuyamba nnyo nga toyongeddeemu sukaali kuba go gaba ne sukaali owaago ali nakyo. Kati n'olwekyo amapeera galimu vitamin C bulungi nnyo. Amapaapaali n'amapaapaali ago ge mulaba nago malungi nnyo okubeera nga tugalya, gayamba nnyo emibiri gyaffe olw'ensonga nti galimu vitamin eyo C. Amapaapaali osobola okulya amalye oba osobola okugakuba mu juice bulungi nnyo, ogenda kufuna ekirungo ekyo kye tuyita ekya vitamin C bulungi nnyo. Tuyina yellow pepper. Abasinga mumanyi pepper omulala oyo w'enjawulo, naye tuyinayo yellow pepper wamu ne red pepper, naye mulungi nnyo alimu vitamin C. Naddala yellow pepper oyo osobola omumeketa oba okumulya nga mubisi. Yellow pepper mulungi nnyo alimu vitamin C, oba osobola omukubira mu juice gw'okubye egattamu ne yellow pepper oyo. Yellow pepper mulungi nnyo naye alimu vitamin C bulungi nnyo. Ekirala ekyokuna strawberries. Ne strawberry nazo zirimu vitamin C. Strawberry bwe oba olaba bwe butyo bufaanana, singa obeera obufunye bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga abaana babwagala nnyo abato, n'owaba mwana nga wa mwaka gumu strawberry obwo abeera abwagala nnyo bulya. Kati nno bukulu nnyo nammwe abakulu okubeera nga mubulya, musobola obukuba mu juice. Ne juice oyo toteekamu sukaali ng'obukubye mu juice, beera ng'omunywerawo ofune bulungi ekirungo ekyo kye twandiise ekya vitamin C. Ekirala ekiri mu kyokutaano tuyina ennyaanya. Ennyaanya ezo nazo nnungi nnyo zirimu vitamin C eyo. Ennyaanya ezo osobola ozirya nga mbisi, zijja kukolera bulungi nnyo okufuna ekirungo ekyo, oba zikubibwamu bulungi nnyo juice. Ennyaanya zikubibwamu bulungi nnyo juice oyo, era ne mu supermarket ennene juice oyo w'ennyaanya gyali bulungi nnyo. N'olwekyo singa obeera omufunye juice w'ennyaanya beera ng'omunywako, ogenda kubeera ng'ofunira ddala ekirungo ekyo ekya vitamin C, oba beera ng'ozirya nga mbisi, nakyo kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Ekirala ekiri mu kifo ky'omukaaga tulina omucungwa. N'omucungwa ogwo, omucungwa nagwo gulimu nnyo bulungi nnyo vitamin C, era bw'obeera ogufunye beera ng'ogunuuna. Naddala gwe ng'owulira emmiro gikolokoota olinga agenda okulumbibwa ssenyiga, kikulu nnyo tunuulira nnyo ebibala bino. Kati ng'omucungwa ogwo beera ng'ogirya gigenda kukuyamba bulungi nnyo. Girimu ekirungo ekyo kye bayita ekya vitamin C. Omucungwa osobola okugulya obuli. Ekirala gikolebwamu juice bulungi nnyo n'obeera ng'omunywako. Ekirala ekiri mu kyomusanvu tulina watermelon. Ne watermelon eyo nayo nnungi nnyo erimu vitamin C. Osobola okugifuna n'obeera ng'ogiryako oba n'ogikuba mu juice, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Ekiri mu kifo ekyomunaana ennaanaasi. N'ennaanaasi eyo nayo erimu vitamin C. Ennaanaasi nayo osobola okubeera ng'ogiryako mpola mpola, nayo ejja kuba ekuyambako. N'ekirala ekiri mu kifo eky'omwenda emiyembe. N'emiyembe egyo nagyo mirungi nnyo girimu vitamin C. Emiyembe egyo osobola okubeera ng'ogirya obuli, ng'era mukimanyi temusinga kugirya, naye ate osobola n'ogikolamu juice waagyo mulungi nnyo okubeera ng'omunywako. Toteekamu sukaali, nywa ka juice ako akavudde emiyembe, kagenda kukuyamba okubeera ng'ofuna ekirungo ekyo kye twandiise ekya vitamin C. Ekirala ekiri mu kifo eky'ekkumi
amenva ago naddala amenva aga bbogoya, amenva ago malungi nnyo nago galimu vitamini C. Singa obeera ofunye bbogoya ng'ayengedde bulungi beera ng'omulyako, kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Ogenda kufuna ekirungo kyaffe ekyo kye twandiise ekya vitamini C. Byebyo bye nsobodde okubeera nga nkulaga nga nkubuulira by'osobola okulya singa dokita akugamba nti beera ng'olya oba beera ng'onywa ebyo ebirina vitamini C, beera ng'onoonya ebyo bye nkubuulidde. Byebyo mubeere nga mubyetegereza, mubinoonye, mubeere nga mubiryako. Ebintu bino tolinda kumala kulwala, nedda. Bw'ofunidde akadde w'ogendako mu katale, beera ng'obinoonya, funa by'ogulayokko, bireetera abantu obabiryeko naawe kennyini. Naddala singa obeera okuze mu myaka ng'ekyamazima owezezza emyaka 35 okudda waggulu, kikulu nnyo obeere ng'olya nnyo ebintu ebyo eby'enjawulo, naddala ebirimu vitamini eyo C. Kigenda kuba kiyamba omubiri gwo okubeera ogw'amaanyi wamu n'ogukuuma nga mulungi. Kati n'olwekyo mugezeeko okulaba nga mukola juyisi mu ebyo bye mbabuulidde oba nga mubiryakokko. Juyisi w'obeera omukoze toteekamu sukaali, kanywe nga temuli sukaali kuba byo byennyini birina sukaali waabyo ate omulungi atagenda kukuleetera buzibu bwonna. Ku bino byonna bye njogedde ky'osobola okubeera ng'olya kitonotono, naddala ggwe abeera alina tugeze nga sukaali, ndowooza nnaanaasi yeyokka gy'osobola okulyako entonotono, naye ebisigadde beera ng'obirya mu bungi, kijja kuba kiyamba omubiri gwo okufuna vitamini C eyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778784 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mubeere bulungi, mweraba.